eri ew'omukulu George Kigozi. Omukulu George Kigozi yalabiddwako ng'agezaako okubanga ate bamubuuza ku mbeera ye ne Prima omukyala we eyali mama w'abaana bwe, right? Naye nti munnange akaseera katuuka ne basobola okubanga ate munnange bakita kubanga batunula nti Prima alina ebbuba nnyingi, so ono n'afuna omuntu eyamutegeera era gwagamba nti yamuteeseko nika. Bantu bangi babuuza kiki lwaki ono asobodde okubanga ate munnange yamuteese mu luyimba namuyimbako. Katusooke tufune emboozi ya Geosteady, then we shall be coming back tutegeere what really transpired. Me and my journey. Yes? Okay. It's my love life. Give me some keys. Give me some keys. That new song, Neyo line e confusing Zabantu. Yeah. Last question as you Prima's name in it. Yes. So people asking why. No, it is. Tugende mu kapera ako oddemu oyimbe ebigambo mbiwulire bulungi. Yeah. Sorry. She's talking about me and my journey. Okay. It gets my love life. Give me some keys. Give me some keys. That new song, Neyo line e confusing Zabantu. Yeah. Last question as you come closer, right? Come. Oh na da 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 da. Oh na 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 na. Mbuziddwa ebibuuzo engeri gye njikolamu naye simanyi oba binaggwa mbasinze. Njagala muteekewo amaaso nange ntaddewo agange bwe mba nayitira mu kkubo kyamu eri abanoonya. Mwayogera bigambo bagundi bye byaddusa Prima nasozi. Musango kigwe nazza muwoza natyoboola nyeyajja olw'empaka. Buli omu yali avuganya basajja babbulo bamukyasaaga. So kiba kyakyeyagalire okunoonya omuntu era n'ofuna. Nafunye omutuufu mmwe mulabe. Mukama yampa ntono omwana ono lubirizi lwange. Buddeyo mu kunoonya kati nnina ono yananfumbira. Bibadde bibuuzo kati ne ansa yiye yankyawa agwa ddalu. Kati Prima yagenda ogwa eddalu. Eyankyawa agwa ddalu. Sagala kwataakinga. Mukitegedde ba temukitegedde? Temukitegedde? What's the hardest lesson you have learned from this? From the show, from the marriage, from the life. From this stunt of Prima and you. Naimwe Hindu temumanyi nga teri abuza ku Hindu. Hindu gyali. Okay. Bakubuziza kibuuzo kyo. Abuuziza gwe. Kwata kibuuzo kyange. What is the what? The hardest lesson you've learned from this entire scenario. Okay. One thing is, now the next time I'm supposed to deal with any person, we are supposed to write. Endagaano. The other thing, the hardest lesson I have learned is men can never win any woman war. Yeah. So I do not chovolaba. I do not defend myself. I do not talk about that. Yeah. However innocent I am, I will not. Yeah. So sometimes I've also understood that the people who love you can turn against you. You can look at your comment section and it is almost 60% negative. But all I can understand is oba hate, oba eri mu comment section, I've seen fans flow to my page. You get? Which means I'm loved as a person. Ladies,
stop using situations. Mulekerawo okozesa ebintu for another situation. Actually, obeera olina ekintu kirala nnyo kyoyagala okuputting out and you come out with something different. Sometimes you will lose people that will help you in your future. You understand? Sometimes you don't know who will help you, so you don't offend people in public too much like that. Some of us become too sensitive with our brands, and the moment you start pulling us down, sometimes. We have grown, we have a lot to achieve. We don't want to be in so many this Drama. and that, drama, talk this, do this. Let growth be growth. All right. To the men, teweewozangako mu lutalo lw'abakyala, tojja kuwangula. Thank you. Thank you. Yes, yo Geosteady ng'agezaako kubanga ate akuwa ensonga how things are really running. Akulaga nti people that love you, he has discovered that people that love you can turn against you. Now, if probably you have something with them, please don't dare use that very situation. Abachala. Women use situation to really put us down. But we also use, I don't want to be on the side of only men, even men. They use that to advantage because they give bakuzalamu abana and they end up telling you, we are not supposed to do this. Oh God. So that is how things are really running with Geosteady. I like the fact that Joe yachitegera that it's not easy to win a war. A man winning a war against a woman. Always men are babera ku wrong side. They were mutufu. You got me? Try to have now mchala fulufiga nga yagezako tulwanirira. Yabadde akikoze. Naye abakazi akuteekako anyway, wabaddewo last question eyabaddewo katusoke tugiwulire. What is Geosteady being asked so that we can actually also understand the perception and the perspective webakimubuuliza tumanye women, men, it's never as easy as it tends to be. Let's see. Tomwalinaako mbeera yadde Tukulabikidde ng'abalina embeera. Weri mwe mulabawo embeera. Naye mwe bagamba buli wali Katonda wabeerawo sitaani. Kati Linda kati ffe bakatonda bano be basitaani oba nze sitaani. Wali obulungi wabeerawo Katonda naye abantu baba baagala okulaba busitaani, which is not happening. Badde manyi nze sitaani era nange ntowoozezza bw'okitutte. naye tewali mbeera. Okay. mukolo bwatukuba surprise Prima yanyiiga. Ekyo okunyiga kw'omuntu, it is personal. So that is a person's point of view. I cannot know oba wanyiize oba tewanyiize. Olina okuŋŋamba nti wanyiize. Ekirala nkolagana ki gye mulina ne Prima ng'oggyeko okuza abaana? Tukuza abaana. Wali kisukkakaawo? Twesupportinga. Besupportinga bakuza abaana. Mukolo bwatukuba surprise Prima yanyiiga. Tubasiibule. Ekyo okunyiga kw'omuntu, it is personal. So that is a person's point of view. I cannot know oba wanyiize oba tewanyiize. Olina okuŋŋamba nti wanyiize. Ekirala nkolagana ki gye mulina ne Prima ng'oggyeko okuza abaana? Agezaako okwogera omukulu Geosteady ng'akulaga ensonga how things are really running. N'akulaga nti for them they have kids they are raising. I love the fact co-parenting is becoming. They showed us that co-parenting is si nyangu. Okwefuula mbu oyagala Geosteady.
oli musiraamu osobola okubeera ne hindu nobeera ne prima wuyo wallahi prima ogenda fundikira muli ne Geosteady kigenda kutusanyusa oba n'okutuluma because ogenda kutabaala waliwo omusajja nga yalimu emikisa gyo. Prima you like that because of Geosteady, and Geosteady is like that because of you. So there are certain people in your life that you can never change. Botasobola kukyusa because at the end of the day, naye namulabye nga akkiriza tamanyi oba Prima yanyiiga oba teyanyiiga. I like how come Geosteady talks about the wife because literally it is sign of respect. Naye osanga abasajja gasooka okuyisizamu omukazi awe eggaali n'ensi n'esiima n'amukuvumira nga talina kyagala mmanya. Naye eno abantu bakutte situations zaabwe obulungi naddala zino ez'okwawukana ne bamaama b'abaana baabwe. Omuntu nga Chameleone, nze Chameleone nali mmanyi agenda okusikuuyiwa ebigambo ku Daniela yasirika wete. Geosteady naye kyakoze bingi byogera ate n'akitegeera nti kati takyasobola kudiirigana muntu nga tewali buwandiike wadde mwali mweyagaddeko buli wondiiriga n'omuntu wandiika. Otherwise, we thank you very much for always keeping it Ground TV. We appreciate your time and don't forget movie usamkaga brother Umar ajja kujja abwe Bite and Vibe tubenga tetutambula olweggulo wetina batufune obudde tukole round up Edwin Osna jana najituwa. So don't hesitate to always tune it up. We have a lot that is actually coming for those we can actually, it's a weekend. Go enjoy yourself. Eat the Kamande. We're going for the Makoma. At Bongole wali ku papas. Bale tugende tuwagire Bongole muganda waffe. Bongole has been there for us. It's been there for the industry. So please go and support wali ku papas sports in Makindye. So I will be there if we get time. We shall pass by to see. But please endeavor to go and support Bongole wali ku papas sport. Big up to you, bwana Bongole. Asante sana ufemuluso wetu za asante sana. Mungu akubariki tena na tena. Zisiza kusuka wao KMC mzasa Kampala badene Edwin K program by the Sunrise Gambant spasiba. Ground TV 100% entertainment.